Gavana wa Wakiso omukulu Matia Lwanga Bwanika akawanga mude bukyalubanga lwa Mindi leero ayogedde amazima amatuufu bannayuganda agabadde balindiridde. Gavana wa Wakiso wa National Unity Platform era ali kubwa ssentebe bwa Wakiso bwa gavana ku kadi ya NUP era nga yakwata bendera eya National Platform wansi omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani. Kati nno ayogedde ensonga era nsaba tugende tumufune owulire ebigambo wabitebya. Sebo atukulembedde mu kitambiro kino ekikulu okusabira abasengafu abasosodoti mwenna ate ndaba muli mikwano gyange era Father Simon ankoze bulungi kubanga andaze ne Albert gwe mbadde ndudde okulabako. Basebo katandike nammwe okubeebaza ennyo olw'omulimu gwe mutukoze okutuwonga eri Katonda n'okusabira senga waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu Buganda ku mukolo guno otandika na kulanya naye bw'obeera ng'olina jjajjaawo namugera kakeeto wa Nrm Ssekikubo okulanya kuba tekukyakola mawulire kubanga yaba amaze okubizinga byonna. Otukoze bulungi jjajja okujja wano n'obaawo ate n'atambula ne Katikkiro we kitegeeza ekika ky'omutima kyonna mu Buganda kiri wano. Abatakansi mutukoze bulungi okujja okutwegattako. Ngenda kuba mu bufunze nnyo naye nga ntandikira ku nsonga enkulu kuba ezisinga ate ye Wayiso azoogedde. Kanjogere ekigambo ekikulu ennyo eky'abantu abaagala ennyo ensi yaabwe era Father Simon Peter otukoze bulungi kubanga wano sinzaga nti ndiwo nga chairman wa district. Singa kibadde kyakuba chairman wa district kumuliraano omutaka mulesewo nga bagenda muziika naye ate era nandibadde nga nti ku lw'ekika ky'omutima naye nakyo kisinzeewo olw'ensonga nti bw'ojjeeko kuba ow'omutima naye n'oba munnaddiini ali e Bulaaya naye nga buli budde ensonga za Buganda zikuluma. Mbadde sina kye nyinza kusasula okujjako okuleka buli kintu nzije wano. Otukoze bulungi, otukoze bulungi nnyo era nga Wayiso bwagambye tuguma tuba tubimanyi philosophical tuba tumanyi obuyinza n'eddembe bye mulina naye buli tulaba nga babakuba ku nsolobotto ate era abamu ne bakkiriza kitukola bubi. Naye ate bwe tulaba nga muvuddeyo nga musobola okuyimirira ne mwogera ensonga eziruma abantu kitukola bulungi nnyo. Maliriza na kino ekintandisizza oluyimba nti nesiga ddunda buli ekigwawo sirinyenga. Bw'otunuulira sengaffe mu myaka gy'alimu n'ekigambo kya siyasa mufumbiro ssebo wano ekyekimu ku Luweero tulayango abasajja muwogo baalya wa muno muwogo babbawa n'ebintu biyitirivu nnyo nga babagamba mbu babalwanirira. Kakati jjajjaffe oyo oba sengaffe ku myaka gye yalimu ne ku kwagala kwalina n'okumanya n'okubeera omwesimbu yalowooza nti batuufu n'akola nabo ebyabwe ne babitwala n'afa nga takyalina kyalina. Naye olw'okuba yali ku kituufu ekituufu tekivaawo naddala nga twesize Katonda nti buli ekigwawo situlinye. Tuli wano okulaga obuzira obw'ensonga ze yakola n'ajja n'abeera wano n'alwanirira eggwanga lye n'afa naye nga lye eggwanga terifudde weeriri. Message erimu eryemu nti obanga sengaffe nga yali mukyala nga mukadde n'ayingira ensiko ng'alwanirira Buganda gw'omulamu omuto ali wano olina kukola ki? Kyokka kyekitutambuza kyekituleeta wano okumujjukira n'okusabira abasika mumanye nti gwe musikidde si mutono ate omuntu tafa era bwe bukunjufu bw'Omuganda mukwabya olumba aba ateekawo essuubi era kakasa wano nti sengaffe tuli naye. Omwoyo gw'omulungi gutuyamba okuteekawo enkyukakyuka kubanga banda
ffe tuli ebizibu by'ettaka ebiri wano naye abalitwala sibala akati omuntu yakulwanirira yakuwa ebibye ate n'ettaka oyagala okole ki olitwale n'olwekyo Katonda ye tali azaamaanya tusaba Katonda abakulembere mu busika bwammwe mutukulembere bulungi mwongere okuweesa ekika ky'omutima ekitiibwa kuba ffe situzannya kyemuva mulanga singa ffe yalwana tazannya abantu bagenda batulaba awo nga balowooza tuli ba bulijjo situli ba bulijjo nnyo era buli tuyimirira ku kintu kye tuba tuliko ate tukigusa n'olwekyo enkyukakyuka tujja gireeta Ssaabasajja Kabaka awangaala akayimba akamuzayo mukulu tugate engalo ng'atambula mpolampola omukama mulungi obudde bwonna ziba za mu bbanga ezizi nsigazaayo okwogera kw'abantu batono ddala ate nga muli jjajjaffe nga mugenyi omukulu era nga jjajjaffe Joseph ajja kuba atulambika akatundu akaddako naye munzikirize mu kaseera kano ate mbaleetere ndeete owekitiibwa Honorable MP Theodore Ssekikubo okuva olw'emiyaga sebo topapa mirundi mingi zambadde kulako TV n'erunkulira ate abaana baddamu nga ttaano siri bulungi Selector mwakayimba muleete come on engalo bannange kajja tubuuzeeko naye mu ddakiika 2 ate ndyoke ndete bajjajja sebo jjajja omukulu w'ekika ky'omutima Namugira Kakeeto awamu ne Katikkiro wo abakulu mu nju muno mwenna bazzukulu ba Namugira abali wano sebo Reverend Father Simon Peter Luswata okuva e Bulaaya mu Amerika yonna ate n'otukola obulungi n'oyimirira mu nsonga zino eza jjajjange jjajjaffe Marita Namayanja sebo chairman ow'ekitiibwa ennyo Bwanika nammwe abakulembeze mwenna ate kati mwe abasika mu ngeri y'enjawulo bassaamu ekitiibwa bassebo ne bannyabo mwenna nze Ssekikubo Theodore mu luggya muno ndi muzzukulu jjajja Marita ye jjajjange jjajjange omusajja okuva e Kangave kati ate ebibazaala ba kitange Samuel mwagalwa Kangave kati nze neddira Lugave amalere ne misikundu siyako era nsanyuse nnyo ebika byombi okwegattira wano kati kyemuva mutendereza jjajja waffe Marita okugatta ebika byombi ate eby'amaanyi ekika eky'omutima kika kigundiivu bulungi naye ate ne kisinkana kinnaakyo ekika eky'Olugave akasolya katende ewangugwa kakatya wano olabira amaanyi awo gegegattira kati obuufu obwo bwenzigiddemu okujja okubeera wano era nsanyuse nnyo nsanyuse nnyo bajjajja nsanyuse nnyo bataata bamaama mwenna baganda bange abasuze wano muzeyi Katamba nga ye kitaffe yasikira Samu agalwa e Kangave ati omwanjuzi ayinza okuba yagambye nti ate Ssekikubo omubaka w'Emiyaga ye ndi mubaka w'Emiyaga kituufu naye amazzi ne bwegatokota gatya gaddayo ne ganyogoga kati ne bw'obeera Emiyaga tekikugaana kukomawo ewaffe ndi musajja ow'ebulemeezi
neba kitaffe bali b'amaanyi bagenda eyo Mawoggola Nyabusozi enkola eyo ne batuzaalayo, naye ekika kikulu nnyo kubanga mu nsonga zonna era tukomawo ekangave ewa Ssekiwala nga ye mukulu w'essiga gye tubeera ekangave. Ti bwe ntyo bwe nzize mu luggya muno nsize nga munnabyabufuzi naye nzize ng'omuzzukulu ng'omwami w'omukyala ono gwe twabiriza olundebe leero. Nsanyuse nnyo olwa mwenna, mwebale okujjukira jjajja ne mujja. Kereziya w'Omukama mwebale nnyo. Mbadde ndi walako ddala naye ne mmanya nti mutandise n'ekitabiro kya mmisa ne gyonna emikolo. Mwebale. Kati kyemuvudde mulaba nsoose ne neebaza Reverend Father Simon Peter okubanga okwongerezaako ku bigambo bya ssentebe ti ne bw'abadde Bulaaya. Mazima mukimanyi olumbe luno lubadde lwakwabizibwa omwaka oguwedde mu Desemba, naye telwayabizibwa jjajja kubanga ekigambo kye tetwali tetuyinza kimenyawo ekya Simon Peter. Kati ate era Katonda bwamutambuzizza obulungi n'amukomyawo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe yeeyama nti alina kubeerawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, era Mukama akutambuzenga bulungi mu mirimu gyo gyonna. Kati n'obeera mu mayiro 10,000 naye n'osigaza obuvunaanyizibwa obw'ennyumba n'obw'ekika. Kati ate ffe bannayuganda abali wano mu Uganda abatasobodde kujja kubeerawo, tulaba nti nno otukubye ekigo ky'amaanyi ffe abaawano. Naye ku luno kwe twogerako, jjajja yali mukyala muzira, jjajja yali mulwanyi, jjajja yali muntu w'abantu, ate jjajja yali wa movement. Kati mu biti ebyo mwoba omutwalira, yali mukozi, yali musuubuzi, yali muzadde, era ne cooperative ebibiina by'obwegassi ekyennamunkekeera n'ebibiina byonna ebirala yalimu nga w'amaanyi. Kati bwe yatuvaako ne tukaaba, naye okwabya olumbe kuno kwe kusiimula amaziga ago. Era ne bajjajja kye bava bakimanya talifa tazadde talizuukira. Kakati jjajja azuukidde bulungi kubanga omusika waali, ekiseera eky'amaziga kiwedde tekikyaliwo. Nsembayo nga neebaza gavumenti, neebaza pulezidenti. Tubadde tumanyi nti no tujja kubeera ne mukyala General Nalweyiso wano, naye enteekateeka zino ez'olutuula olwa Non-Aligned Movement lubalemesezza okujja okubaawo. Nabadde njogeraganya nabo ekiro, naye nga bali bumu naffe wano, bajjukira omulwanyi waabwe. Nagezezzaako n'okutegeeza bannamagye nga mpita mu mwogezi waabwe, ne mbategeeza nti olunaku lwa leero lwe tugenda okubeera wano, tweyongereyo enkya twabirize ekangave. Ndowooza bali mu kkubo banaaba batuuse nga gye bujjako oba banatusanga ekangave, naye nga mwaba omutima mwebale kutuweereza ne mutuwa jjajja. Ku maanyi ge n'ebyafaayo bye byeyogerera. Okuva e Luweero kugenda mu Lukoola n'atambuza ebigere paka e Rwenzori. Kati ffe kulembe guno abavubuka bameka abasobola okubeera n'amaanyi ago? Ne mu mbeera zonna jjajja yalina batabani be. Mutabani be tebaliwo wano bonna, naye jjajja yali muzibu, yali mugumu Father Simon, kubanga abaana be yava nabo mu nsiko baatuuka ne baawukana. Ate jjukira pulezidenti yamukwasa Dr. Besigye, naye jjajja nga tayinza kukkiriza njawukana zaabwe, ng'agamba bonna baana bange. Dekita yamuyitanga dekita ne muzeeyi bonna baana bange, era bonna ng'abaaniriza bulungi. Nze ndowooza yalina eyo ensigo engumu. Ennaku zino oli bw'agamba nti nno omukyayi bonna ne bakyawa lumu.
wagamba nti oli mwagadde ate bonna bonna ne bayiika ne bagamba nti baagadde naye yagumirawo wakati kya bonna bange nga Dr. Besigye ajje wa jjajja ne pulezidenti ng'agende wa jjajja n'asigalawo mu makkati ago nolwekyo yali muyunzi nga mugumu obutafaanana ffe bannabyabufuzi ab'ensangi zino bannabyabufuzi ab'ensangi zino bwe bamugamba nti n'oyo kati akyayira ddala ate oli n'ayagalira ddala naye jjajja yasigalawo n'atulera aleze abaana bangi. Father Simon jjajja alese yaleka abaana bangi abatali bazadde abatali mu kika kino yafumbirwa mu boolugave abatali abeena ab'omutima ne bannayuganda bonna ab'eggwanga lyonna abakonjo abacyoli abanyanko bonna nga bamanyi jjajja ono yali agatta bonna. Naye kati Mukama n'amutujjako kyetuva tusembayo nga twebaza Mukama amutuliziza ne tubeerawo ffenna twandibadde tetuli kyetuli. Jjajja taba kunkwatako nsuubira nandibadde sandibadde kyendi naye ekyo kye namuyigako nenkwata y'ebintu nange gye ngoberera ekirungi ekya movement ngamba nti kirungi ate bwe kijja nga kibi ngamba nti nedda mulimba ate kino kizzeeyo eri kye mwagamba nti mulwanyi sikati kyeva mbeera awo Ssekikubo mugobe mu NRM temujja kungobamu Ssekikubo mugobe mu pala inganya b'emiyaga bannonda nitubeeraawo kati naye eyali ampolereza kati wuyo yagenda nga bamutya naye nasigalawo naye neeyama nti jjajja gyali nja kusigala njagezaako okutambulira mu kkubo lye yandaga sijja dditiitirako era n'abakulu mwenna mwebale nnyo mwenna abazze mwebale nnyo abaweesezza omukolo guno ekitiibwa mwebale buli omu kyakoze n'abanaala bajjenero nalweiso mutwebalize mwebaze ne mukama we lwanso kati oli engeri gy'ava mu nsi njagala omukwano gwe gwerayina ne ttiimu zonna agusigaze kubanga takyali mu nsi bwe yafanga mikwano gye basigalenga mikwano gye bamanye abantu be yayirina bamanye ne jjajjaffe Kakeeto bandize ne balaba jjajjaffe Kakeeto namayanja jjajjaffe mwava kakati omukisa guba gubalemye nze kasita nyimiriddewo ku lwabwe era neesiimye nnyo jjajja weebale nnyo weebalire ddala jjajja mukubireko mu ngalo ez'amaanyi era nange genda mpiseeyo obululwange olw'ebigere olumbe omukulu w'ekika najja oyo muyita mutini engalo ezo mwanikubye entono ezo namubaleetera n'atuula wano nammwe n'ensiisira ye neebeera wano ng'ate mukyala fe abaami bameka abasobola okusitula jjajjaffe Kakeeto bameka batono nnyo oyo mumubalire mu kiti ekyo era kyetuva twebaza nnyo ne Father Simon gwasigaddewo era ne jjajja kwanyweredde namwe ab'omutima mutukoze bulungi nnyo era n'aboolugave kati aboolugave mukubira ab'omutima bannwe mu ngalo ez'amaanyi aboolugave mweka mukube engalo ez'amaanyi nga musiima tusiimye nnyo tusiimidde ddala era tumanyi ab'omutima kasita n'omusika mwe bavudde tusaba jjajja Mukama yonna gy'ali ate kubanga musanyufu naffe abasigaddewo tujja tende mu maaso Mukama abakuume tweyanza nnyo byebyo ndowooza mubiwulidde bulungi. Mukulu Bwanika gavana ensonga azogedde ate ng'azogedde lwatu era ne Ssekikubo Theodore ne muwulidde ne mwana wa munju ensonga bwe zityo bwe zitambula omulimu omunene gwakulaba nga tojjako nakyemalira asobola okutereeza eggwanga lyaffe asobola okutereeza ensi yaffe ate buli kimu kibe nga kitambula bulungi. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale tugobereranga mwebale kutuwabulanga mwebale tugumiikirizanga buli kimu kye tuyitamu
naye ng'omulamu omukulu ffenna gusigala nti twagale Uganda yaffe tulwane okulanga tutereeza ensi yaffe ate tukuume obuwangwa n'ennono yaffe teri mulala ajja bitukuumira okujjako ffe ate ng'omwo tujja okusinziira okwekulaakulanya n'okulaba nti tutereeza ensi yaffe. Mbaagala nnyo mwenna buli omu gy'osinziira Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bataayi mweraba.